baasalawo kumukuba bukubi era mu kifuba mumuluma mu lubuto mumuluma okiwulira kati yatuusa ate n'okufulumamu okuva mu lubuto ebintu ebimuvaamu obukyafu bannanga ab'emikwano mbalaagi Ku Prejan Media TV tubebaza yonna gye musinziira okubanga mwekumidde ku mukutu. Yes, nembagamba nti musubscribinge munyige notification button musobole okubanga mufuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Yes, abantu baffe abali e Qatar, abali e Dubai, abali mu Saudi Arabia, abali e Jordan. Yes, yonna gye musinziira okubanga ku Prejan kwe muli. Tubebaza tubagamba ekyo kye mukola ky'amaanyi. Yes, olunaku olwaleero waliwo story gye twagadde okubanga tubawa Kadama omu amanyiddwa nga Nabuto Teopista. Kadama ono nga asaba buyambi olw'ensonga nti embeera gy'ayitamu mbi nnyo. Kadama ono yamalako contract ye ey'emyaka 2. Ffenna tumanyi bakadama basinga yeyo contract gye basinga okubanga basayininga era olugwako bweti bosi wa bayina okutta odde waka oba tozze waka bayina okutta osalewo kikyoyagala okwesa obulamu bwo ng'okyali eyo either okomawo oba no renewinga contract endala. Naye omukyalo ono teyafuna kakisaako Kadama ono Teopista olw'ensonga nti contract ye weyaggwako ate bosi we n'atabuka. Kati mu process y'okutabuka bosi we n'atandika omutulugunya. N'amutulugunya ate mu mbeera gy'amutulugunyizaamu yatandika omusambasamba ekintu ekyamuleetera obuzibu. Yamusamba mu lubuto odiyo eyo ogenda kuba ogiwulira nga muganda waayogera naye ng'ayogera ojja kuba obeewulirirako engeri gye babayisaamu. Yamusamba mu lubuto teyakoma ku ekyo ne bamukuba bubi nnyo. Kati omukyalo ono na-reachinga out eri famire ye ne bagezaako okukubira aba office okugezaako kubanga bamuyamba, of which aba office bo total and completely tebaafaayo. Baalina bakambwe nnyo eri muganda we olw'ensonga nti yabakubira ng'ayibagamba bo baali bavuma muvumi nga bakambwe bazibu. Naye ng'ate muganda wakunnyonnyola nga woogenda owulira nti omwana ono ensamba gye baamusambamu yatuuka nga buli wamu olubuto lumuluma, ekifuba kimuluma, ng'atandise n'ovaamu ebintu ebitategeerekeka mu lubuto. Engeri gye baamusambamu oba engeri gye baamuyisaamu okitegeera. Ngenda kuba nkulekera audio zino osobole okubanga oziwulira kubanga era n'omusajja yasalawo n'agamba nti okutta Kadama ono ayinamuwa 11 miliyoni 11 mbuzi ayina omuwa miliyoni 11 ku 10 mbuzi ayina omuwa asobole okubanga amuta. Tetumanyi nsonga lwaki naye nga ekikulu ekiriwo Kadama yali mu mbeera mbi nga wogenda okuwulira audio zino naawe osobole okubanga otuwa amagezi tumuyambye tutya. Kubanga tosobola kubanga wamala contract era Kadama abasinga byebizibu bye experiencing olumala contract ye waati nga bosi yekyanga awo babosi we bedimiro basasula ebintu we bityo. So ffe tugezaako creating awareness okusobola okubanga at least ensonga zino yes waba amazeeko contract ye either renewing oba n'omuta n'akola ki n'agenda. Kati ngenda kulekera eddoboozi owulire sister we ng'ayogera naye kennyini omwewulirireko byagenda okuba ng'ayogera. Likinga, commentinga, subscribinga. Bannange ali mu mbeera mbi, ali mu kiyumba, yakola contract n'agimalako, baagaana okumuta okuddayo. Omusajja agamba boosi we nti balina omuwa obukadde 10 okumuta.
n'amukuta naye bannaye ng'ate abadde ng'akola. Omwana we yeediimako n'agamba kansuule ebikola wansi ayambale yunifoomu bamutwale ku ofiisi oba tebamusaliza eya tiketi, baasalawo kumukuba bukubi era mu kifuba mumuluma, mu lubuto mumuluma, okiwulira. Kati yatuuse ate n'okufulumamu okuva mu lubuto ebintu ebimuvaamu obukyafu. Bannange ab'emikwano, mbalaajanira ku lwa muganda wange kubanga nga bo bazadde baffe tebakyalya, bali mu kweraliikirira, bali mu kukaaba maziga, talina mirembe. Twasalako ne tumugamba munnange oba wandidduse mu kiyumba naye talina waddukira. Mumanyi omuntu ali mu kkomera, kati ono yalinga ali mu kkomera kubanga boosi we omusajja yatuuse n'okumala amasasiro olw'okuba tebaagala afulume. Geeti zonna bazisiba ne baziteekako n'amakufulu, talina waasobola kuyita. Nga nammwe omulaba ebikomera by'eno anaaba anawalampa kikomera kiddala nti abokaago wabweru. Okiraba bannange, mumpe ku buyambi. Abazira ekisa kyonna nsaba mumpe ku magezi n'essaala zammwe ku lwa muganda wange. Mbeegayiridde ab'emikwano. Nansanyuka nga muwuliriza omulanga gwange n'okukaaba kwange n'okulaajana kwange. Nsaba bannange obuyambi obuva gye muli. Bannange nannyini kampuni eyo bamuyita Thomson. Kampuni ye bagiyita Triple World. Naye tafa ku baana baleeta ebweru, tafa ku baana. Tuludde ekiseera kinene tumulaajanira, tumuwa ensonga za muganda wange, nga tumuwa ensonga z'omuntu waffe embeera gy'ayitamu, naye teyakitwala nga kikulu, wabula asalawo okuvuma buvumi bantu. Ye omulimu gwe gwa kuvuma buvumi bantu na kujerega bantu, naye tafa ku bulumi bw'abaana, tafudde ku bulumi bwa muntu waffe. Okiwulira, ne tumugamba omwana baamukuba kontulakiti ye yaggwako, naye mu muntu tafaayo olw'okuba ye bamuwa ssente n'alya, ebisigadde abeera tayagala kumanya. Bannange nsaba buyambi, mumpe obuyambi, munfunire ku buyambi muganda waffe ono aveeyo, tufune omutima. Naye mu buntu famire yonna neeraliikirivu n'okulya emmere etulemwa okulya. Tukyeyongera mu maaso katuwulizeko ne Nabuto Teopista naye nga meseji ezimu ze yaweereza ku b'eŋŋanda ze oba muganda we. Bankuba bantuga musajja mutujju muganda wange nagana okwogera olowooza olubuto luva ku kyoko yannenya mu lubuto nga ngaanye okukola n'akuba mwana gw'embeera yange obuzibu. Baagala ssente ze bangula ssente manya miliyoni 11. Liita nkoze emyaka 2 gigudde wali ku ssaawa eno bakyayagala ssente n'okunsasula kwennyini lutalo, tebaagala kunsasula. Bannange liita embeera obulamu obuzibu, ntaasa bulamu. Nze ekya ssente namugamba agyesonyiwa agireke anzize ku ofiisi, yagambye musasule ssente ze, naye omusajja ayagala ssente. Naye olubuto munnuma liita, olubuto munnuma muganda wange, olubuto munnuma, yanenya mu lubuto liita kyomuwendo. Liita ogamba otya mukwano obulamu, mugamba kyenka nsuubira nti oli bulungi. Nze sirina bwendi muganda wange, embeera buli lunaku olukya yeeyongera. Olubuto lukyagaanye, kati ntandise okuvaamu engeri eringa ey'amasira. Masira mu lubuto tuli mubadde munvaamu olusaayi naye ate kati nvaamu amasira nenga ayina amabwa mu lubuto. Bwenjogera mukama wange ampaako ku bukerenda, mugamba oba tobitegeera kuleetera mu ngalo n'akugamba mira oba obyekenkera, tebakutwala mu ddwaliro. Embeera ekyagaanye
ne babiraba kati ku ssaawa eno agamba nga bwekiri mazi fayida tekirina ova banaye olubuto munuma esimu agyempadde eddakiika 2 meseji muzisindika nazidiriitinga tangamba tampa simu muganda wange liita embeera obulamu sirina bulamu ndabanga bugenda muganda wange sirina wentorokera sikyafuluma nti oba ntwalayo kasasiro nti oba ki kali kasasiro omusajja yamutwalayo yamujja ne mufumbiro kati muganda wange simanyi naye obuzibu mu lubuto munnuma nnyo ne mu kifuba onnuma simanyi nti nadde ewaka muganda wange naye nga mukole buli ekisoboka bambi kyomuwendo liita Suzani oba yaddayo simanyi naye ng'embeera ekyaganye liita embeera sirina obulamu buganye liita Yoyo Nabuto Teopista ng'anaajanira Rita Susan babiri nga bamuyamba n'abantu bonna babiri nga bamuyamba tanafuna buyambi. Tugenda kweyongerayo n'omukyalo ne yatuwadde atuwa information esingako kweri gy'abadde atuwadde. Musajja ye yasalawo ne baasalawo bonna omusajja yatwalayo ne kasasiro okiwulira naye omusajja alina Kadama oyinza otya okutwalayo kasasiro okiwulira yatwalayo kasasiro bwe baba batambudde nti oba bamulese awaka byonna basiibawo kwegamba ne babanga abalese omuntu waabwe mukomera talina waddukira kubanga nagezaako mugamba nti adduke afulume ekiyumba adduke agende ku poliisi oba enemuyamba ne bamutwala ku ofiisi naye mukazi wadde talina waddukira wabula ali awo ku bunkenke obwalo nadi mayinja bannange tusaba buyambi naye muganda waffe kati wenjogera simanyi nambeera gyaliko kubanga mundira mulimu omuntu wotandika okuvaamu olusirasira olowooza ki ekiba kiri mugundi mundeeyo ebyo bannange nsaba buyambi bannange kampuni y'omusajja eyo eriko muto wange bagiyita triple wallet naye triple wallet tefa ku baana tukaabiridde kampuni eyo ne tukaabirira kampuni eyo mu mazima amatuufu tebalina kye batuyambye omwana waffe aliyo mu kubonaabona omwana wange talinayo mirembe omwana yamalako contract mu bugubi n'amalako contract kyokka yamalako contract baagaana okumuta omusajja ng'amugamba nti okyalina okukola waneeno nakugula ssente nnyingi nnyo oyina okuva wano mpozi oyina okusasula obukadde 10 oba si kyekyo okuva waneeno mpozi ng'omaze kufiirwa mwana wo okiwulira naye ali mu kubonaabona okuyitirivu okutagambika ali mu kubonaabona nga gyenkomeza era nsaba buyambi Doko mukazi watunga agamba kanneekalakaase nneme genda kukola ate nga tekwali kwekalakaasa wabula okusuula ebikola naga kanyambala yunifoomu yange ntuule waneeno nze bantwale ku ofiisi oba tebaagala kunzizayo waka kunsatiza eyatiketi bantwale ku ofiisi omusajja yamusamba n'akuba era gwolaba mu kifuba mumuluma mundira mumuluma yasooka kuvaamu musaayisaayi kati avaamu lusirasira wennakoma okwogerako ku ssimu kubanga essimu tebamuwa ssimu nti naayina essimu eye nti oba womwagalira oyogereko naye nedda bo we bennyulira we bamuweera ku ssimu ate ne bagimuwa ne bamugamba mu ddakiika 5 ng'ogituddiza kati oba oyogedde n'abantu ki oluusi oyinza okuba toliiko oluusi omaze ennaku nga toliiko okiwulira ebintu ng'ebyo omuntu gw'otoogera naye buli lunaku okiwulira naye nga nakoma okwogera naye ndowooza kati wayiseewo
ennaku nga nnya n'agamba bannange mulwane kyonna ekisoboka nveeyo eno naye embeera gy'eriko mbi olubuto lunnuma kati nvaamu ogundi ate nga nina okukola mu kifuba munnuma omukazi bw'omugambako ng'alyoka akuleeterayo obukerenda mu ngalo ate oba otya n'okugumira kubanga takuwa ddi naakuwadde pasaketi oba naye okujja ng'abunogoddeko akuleetedde mu ngalo oluusi ntya okugumira ne sitabumira ne bannaye munnyambe mulwanirire